Eno y'essuula ey'okutaano ey'akatabo kaffe Omunaku Kaama, era omutwe gwayo gugamba nti ekisulo kya Lukoti. Lukoti bwe yavanga mu ssomero olw'eggulo, yaddukanga bunnambiro okuddayo eka, kuba olwo oluyala lwabanga lumusakata. Okuggyako obumpwakimpwaki bwe yayisangako munda go ku ssomero nga bwe bumala. Oluusi bwe yabanga n'obusimbi bwe, yagulangayo ku binyeebwa, emberenge oba amandaazi, era mu biseera ebyo buli kaliibwa baali baakakazizzaako erinnya ery'enkalakkalira. Ebinyeebwa baabiyitanga maido, emberenge maweke, era n'amandaazi nga bagayita ddongolo. Erinnya eryasesanga buli muntu leero bwe kaakutandanga n'oyitako mu katale. Omanyi baali basibyeyo olukomera omwatundirwanga. Kyakutwaliranga ebbanga ng'osamaaliridde, anti ng'olulimi olukozesebwa tolutegeera. Lukoti lwataabanga na nsimbi ng'eryakatale alisuulamu 7, era olwo nga bwe bamuta eggulo anadduka za mbwa okussa ekikkoowe ng'aleka. Bwe yaddangayo eka yasanganga bamuterekedde emmere ng'alya. Bwe yamalanga okulya, omukazi mukannyinimu ng'amulagira kuleeta mazzi, ate mu kaseera ke kamu ng'amutegeeza emirimu emirala gy'anaakola ng'akomyewo emugga, ng'okutyaba enku, okwera oluggya oba okuggya embuzi ku nsiko, kubanga omusajja oli yali alinawo embuzi ze nga ziizo awaka. Lukoti bwe yakolangako egimu obudde ne buziba ng'emirala tannagikola, olwo nno ng'ekyekiro kinaaliibwa omwoyo gumuli waggulu, anti ng'omukazi yali naluwali ataggwa ku bijjulo. Lwakuba mutono bw'atyo, naye bwe yakakanuliranga bw'atyo eriiso, ng'owulira ng'eri kuyitamu oba eri kusamba olusambaggere. Yagendanga n'awanda amalusu ne yeesooza, leero naawe w'oli n'obula okufa ekkonda ku mwoyo. Lumu yagenda n'alagira Lukoti okukkirira aleete obuku bwe yali alese mu lusuku. Naye Lukoti olwagenda n'amenya ekikajjo n'anyuunyunta. Naye ebyembi, omukazi yalaba Lukoti akkiridde ennakintokolo, naye n'amugwa mu buwufu, anti agenda okusanga ng'akiruma. Wano Lukoti yabula okusaba ettaka limumire, naye nga takisobola. Omukazi kyeyava amuvuma n'amuziguliza. Wano yamukwakkulako obuku bwe yali ayambalidde nti, "Mpa eno ggwe olyoke osisiggize ettwe." N'alyoka ayambuka ng'aliko n'ebiwaalawaala. Abakyajje atuuka eka ne Lukoti n'agoba bumale. Omukazi kyeyava amulagira aleete amazzi, newankubadde ng'obudde bwali buzibye, ng'ate waliwo akabanga kanene okutuuka ku luzzi. Lukoti musajja wattu yakwata ensumbi n'agoberera amazzi, anti obufuge. Omwami olwakomawo baali bali ekyekiro, omukazi n'atandika okukonjera Lukoti buli kantu, n'atuuka ne ku ky'okugamba nti yali amukuba. Ekintu kino kyanyiiza nnyo Lukoti. Newankubadde omusajja teyali mubi nnyo ku ludda lwa Lukoti, ye omukazi yali bulala. Era omukazi yagezangako nnyo okusendasenda bba akyawe nnyo Lukoti. Okuva olwo Lukoti n'asulanga ng'alowooza ky'anaakola. Leero Lukoti lwe yasiibanga awaka ng'abula kufa bufi, yakolanga okuva enkya okutuusa eggulo. Omukazi oli yali wa kitalo, n'ennaku zino bw'oba onyumya ne Lukoti omukazi oli amuwanda lulusu. Naye waliwo ekyasanyusa ennyo kiikino. Lukoti yatuuka ng'akomawo eggulo okuva ku ssomero. Olwamala okulya ng'omukazi amulagira nti, "Kwata ensumbi ogenda oleeteyo amazzi." Newankubadde obudde bwali buyise nnyo, omanyi Lukoti ku olwo yalwisibwa nnyo ku ssomero olw'okulaba omupiira ogw'empaka. Lukoti yawalirizibwa okuleeta amazzi. Lukoti ng'akwata nsumbi ng'akkirira mu kisenyi kunona mazzi. Naye bw'aba asena atya amazzi, yeesulise mu luzzi, ekintu ne kiryoka kinyeenya ebisubi ebyali biriraanye oluzzi. Lukoti kyeyava akutaamulukuka alengere ogubadde, naye nga tayinza kulaba bulungi
kubanga obudde bwali bukunira. Aba akyatangaaliridde, ekintu ne kyeyongera okukwayakwaya ennyo ko Lukoti nti wano wanaafiira muloge. Kyeyava abulukuka mu luzzi atyekula embiro. Naye ebyembi mu maanyi ge yakozesa okwesika mu luzzi, Lukoti olwesimba bw'ati agenda okuwulira ng'ekiri mu kisaka kifumba mutuku. Ate nno olw'obutiitiizi bwa Ssempala, mu kaseera ako yali ajulira na ttaka kumumera. So nno ekintu ekyali kifaakuuza yali nte nga zinnaayo zigiresse kuba yali ndwadde ya kigere, era bwe yakoowa kwe kusigala awo okumpi n'oluzzi. Olwatuuka eka, musajja wattu yali agezaako okunnyonnyola ebibaddewo, omukazi n'abimumizisa n'abwatukanga eggulu nti amazzi galiwa. Lukoti n'annyonnyola ebibaddewo. Okwalibadde okuddamu, omukazi yagamba amugambye nti newankubadde nga buzibye nkulembera, ngende ndabe bye weetyola nabyo. N'agattako na bino nti so omuntu ng'anaalaba n'empayipayi y'omwana baatuleetera nnyabo. Omwana n'omugamba nga tawulira, n'akuleekaanya yeegiriisa bwegiriisa ng'ebisotta entula, so ng'omuntu afudde naawe. Lukoti mu kaseera ako konna ng'asirisa amatama ntengo. Bwe baatuukira ku luzzi, ente yali eyimuse ng'etandise okutambula egoberere zinnaayo. Mu kaseera ako yali evudde ku luzzi ng'egenda ekiiba akakubo akagenda emugga, naye ng'eri bali mu nsiko. Ente olwabakunga olusu n'eryoka esaalimba nga bw'emenya ebiti, ng'eyali egambiddwa olw'empaka ate nga bwefuuwa n'omukka. Munnange nno bwe bagamba nti ekyekango tekimanya muzira, omukazi bwe yawulira okukwayakwaya n'okuziziŋŋana n'agamba nti leero kasooka ngambirya ndiddemu bino. Kyava avunyaamu ng'ogw'ekyeko ekitawuliro n'alyoka adduka. Naye nno munnange bwe baabiraba edda nti ebyembi. Mu kavuvuŋŋano omukazi ke yakyukiramu adduke, awo we yatomerera Lukoti okutomya n'okuzibula nga bombi bali ku ttaka, era olwali okusitukawo omu yadduka ddaka. Olwatuuka eka, omukazi n'alyoka yeekabattula nti olabye omwana bw'abadde andiisa ensolo. Omukabakaba nga bw'atajja busera, wano we yagambira nti tugende tukube ensolo eyo bannange. Newankubadde oluvannyuma baategeera nti yali nte, mu kaseera kano baalowooleza ddala nti yali mbogo, kubanga mu nnaku ezo embogo zaali zimaze ennaku ntono nga ziyise mu lusenyi olwo, ate nga bo abayizzi bakakasizza ddala nti bwe baali badaaza baalaba embogo 2. Ekintu kino kyanyumira nnyo Lukoti, era enkeera yakinyumizaako bayizi banne ku ssomero. Baaseka nnyo era ne bakungiriza nnyo. Bw'atyo Lukoti bwe yalabanga ebinene n'ebitono, ebiwanvu n'ebimpi ebyamweraliikirizanga ennyo, naye n'aguma nga nti ogutateganya teguzza nvuma. Essuula ey'omukaaga awo weekoma.